thank you sina kyakuba okuleka balekera omutonzi ali waggulu awo saba mukama abagabirire abawo obulamu obweyagaza. Godfather atabukidde Brisha Cash nsonga ki? Taata wa Chameleone naye awanda muliro nsonga ki? Ebya Prima Kadash ne Zulitamu nabyo mbina buterevu. Nyongera okujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kubanga subscribinga gena manso subscribinga likinga commentinga sobola kubanga temunange tutambula fenna. Buterevu ntandise ne musajja mukulu Godfather munange jjukira y'omu kwabo abakoze ekyamanyo okubanga mwana Brisha Cash ava mukomera wabula ono avudde munange namulabula namugamba yesonyiwa ebiragalalagala nawe mwewulireko. Va ku biragalalagala va ku kulowooza nti oli serebu. Ekyo kye kisinga okubasumbuwa banange ba TikTok ani abalimba nti muli ba serebu. What are you celebrated for? Of what additional value are you to the general public or to the society? Ku TikTok kuno wajjako kukola kyekyo abantu kye bakunoonyezaako nga gwo kirina. Tagenda kewa gundi oyo genda oyo alina ku TikTok oyo agendako. Of what additional value are you? Bannaye ba TikTok temuli ba serebu. Brisha Cash toli serebu. Ebyo bya likes simanyi mitwalo 5 ng'okoze video ebyo buli omu abirina n'omuntu abeeri naawe mula n'azifuna. Serebu kitegeeza okubeera celebrated for some good ekunoonyesa abantu ne bagisasulira. Kiki ekyo kyokola nti osobola okiryako ekibasumbuwa mwenna kulowooza nti muli ba serebu. Toyagala tambuza bigere, oyagala olufuna ku sente ogule emmotoka. Emmotoka erya emmotoka erina si sente nnyo olunaku esobola okulya emitwalo 5 buli lunaku nga mafuta tuveeko birimbo efudde kino ekubye ekikopo simanya biki saavisi misolo tubireke. Ye $1.5 omwezi okolawa. Bw'oba kyakwata mu nsabo yo ku mirimu gy'ogenda ogula data oteeke ku ssimu okole video challenges ku TikTok, gwe oli musiru nnyo. Data wa TikTok adduka okusinga wa YouTube. Olunaku wetaaga okukozesa omutwalo gumu ekitono 15,000 ng'olina akasimu nga kafu nga pixels zaako ntono nnyo. Buli mwana amanyi nti ku TikTok kuno aliko nga serebu naye nga talinaako kyatunda oba talina additional value bantu kwe bamunoonyeza nti yakirina. Si biri kulaba ng'omwola amaaso ne bagamba jjama nkolere challenge no. Oyo munange ye Godfather ng'agezaako munange okubanga awabulamu ku mwana. Jjukira gakuweebwa munne ono mwana muto yeetaaga okulaga ekkubo. Muwala yali mulungi ng'anyirira wabula ennaku zino kyo kituufu alabika akozesa ebiragalalagala omwo nno mwe mubeera enjaga enkwacyo n'ebirala ebigenda mussa weerityo. Wabula si ye yekka, bangi bavuddeyo nga bakuba mwana muwala ono. Mwana muwala ono ye ku luno aluguddeko. Waatayige munange ajja kuba nantabuulirirwa noono mumwewulirireko. Okay. Brisha Cash baakutadde. Nabadde sigenda kukola video eno naye wedda ninze bakute ndyoke nkole video eno. Brisha Cash yemmwe bantu abasooka ku app eno. Abantu abamu tetumanyi batulijjako ku TikTok. Yemmwe mwasooka ku eno app. Brisha Cash ng'oli wakabi ng'oli muwala muto ng'olabika bulungi. Nega lisaino bwotunulira Brisha Cash mwenna abalaba Brisha Cash ngosobola omulabako kati. Oyinza olowooza oba wa myaka emeka yenna alabika bubi. Brisha Cash oyinza bw'oteeka wano antikaduuka n'oteeka wano Brisha Cash. Oyinza olowooza antikaduuka ye muto wa Brisha Cash. Antikaduuka anyirira alabika bulungi. Naye olw'okuba Brisha Cash yalowooza mbuna akyali mwana muto. Brisha Cash oli mukazi mukulu kati. Tunuulira we wali ofaanana. Wenda we tunuulire mu ndabirwamu. Olabe wali ofaanana. Nze nkuteddeko kana akafaananyi kubanga nze nasooka okulaba ng'ofaanana bw'oti. Ng'oli kawala kalungi ng'olina obumu abannaye ng'olina engeri gy'obukomba n'empulira nga nfa. Ebyo byonna bikompola bigenda wa mwana muwala Brisha Cash. Katulabe oba anakyusaamu mu mbeera ze naye nga kyo eky'ebiragalalagala si kirungi yadde n'akatono.
eyo nga nkugyeyo mukwano gwange ye taata wa Jose Chameleone ono avuddeyo n'ategeeza nga Eddy Kenzo w'atalina ky'amanyi mu music industry era n'ennyimba ze zonna okuba nga zituuse we zituuse baana abasitya losi oba ba ghetto kids be bamuyamba okuba nga munnange atuuka w'atuuse kussa n'omuvubuka Stamina eyamuyambako okuba nga oluyimba lwe olwa Stamina lutrendinga. Kale mu bufunze taata wa Jose Chameleone agamba Eddy Kenzo talina kyali mu music industry wabula abaana abamuzinira mu video mwana wattu be bamukolera magic nasobola okuba nga munnange video ze zitambula. Era bano abaana abazina be bayambye Kenzo okugira ki? Simanyi oba kino kye bayita father like son because ne taata alabika si mwangu nga bw'olowooza. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Munnange ebyo nga bikyali awo ye omukyala Prima Kadash jjukira ono abadde fiance wa musajja mukulu Joe Steady era nga bano bafunamu obutakkaanya emabega kaawo. Wabula engambo zitambula era ziraga nti mukyalo ono ali mu nkolagana n'omwami Zuritam ono nga producer w'amaanyi nnyo wano mu ggwanga Uganda era nga muyimbi. Wabula abamu ku abo munnange abeegwanyisa producer ono amanyiddwa nga Zuritam bagamba bambi abireke abyesonyiwe omukyala amwesonyiwe kisooka mukyala mukulu. Omukyalo ono ye muzegwe okuba nga munnange atabaala ba celebrity bonna era nga yagendako ewa Mr. Henry Joe Steady kosa n'abalala bangi era nga mu bakyala oyinza okugamba nono yagwako mu kizigo because eyo si yali kala ye entuufu. Tulabye abakyala bangi munnange abeeyerusa naye ekyo si kibi, eyo si ensonga. Kati no munnange ono yagenze maaso n'okuba nga alumya abateesi era balabiddwako nga bali mu good moods era ne bapostingayo n'ekifaananyi nga balagira ddala omukwano gwo gubasaza mu kabu. Kati kitegeeza gwe wena abadde alina essuubi mu Zuritam alabika ye yatwaliddwa dda kubanga abasinga tebaagala kapa eno ebeere nga ebeerawo wabula abalala bagamba bannaye mumakinga mugende mu maaso. Ebyo nga tubitadde ku bbali mukwano gwange ye musajja mukulu Jacob omutuuze ono avuddeyo n'alumba Eddy Kenzo era n'amuwabula n'amugamba Eddy Kenzo nkuyise emirundi emeka. Eddy Kenzo, you are not a president, you are something else. Era ye Jacob agamba Eddy Kenzo tamumanyi nga president wa federation wabula amulabanga puppet, amulabanga kidole kye baateekaawo okubanga munnange bakozesa. Eddy Kenzo sente ze bakuwa mukwano gwange zigenda kulakira ate we bamala zikuwa ogenda kola date bamale bakusuulewo. Awo nno munnange Jacob omutuuze ng'agezaako okulambulula ensonga eno ategeezesa nga Eddy Kenzo watamanyi kyaliko era nga yandibadde mwegendereza nnyo. Kino tekikwewunyisa nnyo mukwano gwange nti mu kabanga akatono ennyo Eddy Kenzo kamaze ku ntebe nga president wa federation eno agenze maaso n'okuba nga munnange afiirwa mikwano gye kubanga woba tunuulidde Jacob omutuuze ono y'omu munnange kuba radio presenter radio personalities abasobola okuba nga munnange bapromotinga music wa Eddy Kenzo nga tanabana kubanga akuba ETA eyasooka. Ono Jacob omutuuze yakola kyamaanyi nnyo okubanga atambuza music wa Eddy Kenzo wabula kyewuunyisa nnyo nti saawa zino Jacob omutuuze yagamba tamanyi na kumanya oba omusajja gwe bayita Eddy Kenzo kwali ku nsi kuno. Kale oyinza okugamba ekyo kisusse wekyandikomye. Zijjukira bulungi emabega kaawo nabategeezaako ng'ebintu bino obitagenda kubanga byangu era n'ensuubiza Eddy Kenzo nti yeetegeka okubanga munnange afumitwa because buli omu amutunuuliza effumu kubanga yali ku ntikko balabanga ye mutwe omukulu munnange ogugenda okulya ssente za federation era buli omu talina kalungi kamwagaliza wabula baagala balabike nga munnange federation eno esaanawo. Awo nno wembuuliza weesaanawo kakati abayimbi balyegatta ddi era balifuna budde ki obutuufu nti katwegatte tubeeko ne kye tukola era webeegatta obuyambi banaaba bajjawa finance. Of course kigenda kusigala nti gavumenti yebateekamu ssente just lwakuba bakisussa nnyo ne babeera so much political mu bintu bye bakola.
Buterevu mukwano gwange obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gotannaba kuba ng'olikinga, subscribinga, genda maaso subscribing, likinga, commentinga, sobola okuba nga temunange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda bakuumire, mweraba.